The Newsroom, where untold story is revealed. Mulago nepeke ya panado teriyo abagamba nti bagenda okutulongoseza eggwanga bagenda kulinyaga muki bunyazi. Honorable Mabike achiguddeko mu studio anti abadde agenda maaso n'okusuuta ate impuuga laba Namuga Goreti Honorable kyamukoze ate ye Zake Francis kyakoze Mathias Impuuga Nsamba taliddamu kuwalampa Bobi Wine nate jukira olunaku lwajjo Mpuuga yavuddeyo n'alumba Bobi Wine ku tweet namwogerera amafuukuule Zake amuddiza omuliro kakati babano bannaddiini bagenze maaso n'okuutira abantu ogenda maaso n'okubeera nga bajja oba nga bajja omukono ku gavumenti eno bagende maaso n'okulonda abo ababalwanirira olw'embeera gye bagenda maaso n'okuyisibwamu kakati Magala Wuma lwe yali yeesimbyewo n'awandulwa mu kamyufu k'ekibiina kya NUP ku kifo ky'omubaka okukiikirira Kawempe North avuddeyo n'agamba nti akadde ke kano okwesimbawo ku bwa meeya kakati ebiri ku Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the Newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 58 ne noti 744 26 45 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowe eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Saidi yeno ate ye Honorable Kabanda ebyebye eno sibirunje tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom nzedeni yakutuza keso nga njagala okusaba n'obwombeefu obw'ekike kya waggulu video eno soko jempereka like ojiwa like ojabo ojiwadde muliro ogukitambuzo tuuka ku bulese kinoomu nga bweri enkola yaffe njagala okusaba nga gwe munundi gwo ogusoosa okubeera nga otulaba osubscribing onyiga okagambo subscribe then bw'omala onyige kade bw'omala okunyiga kade ako kajem personalize okasem all of ne notification kumboozi zonna ze tugenda maaso n'okubeera nga ate munywanyi tukuteerayo kakati nno njagala okubeera nga ntandika n'omwami ono omubuulizi adde agenda maaso n'okubuulira n'agamba nti kyannaku okubeera nga tulina amalwaliro naye nga temuliimu ddagala ng'embeera omusawo atuuka n'okuwandiikira gloves emulago ogendeyo ozigule nga byayogera it's the fact ate nga oba oliawo buli abatuuseeyo tubirabyeeko era ne bitutuuka kuwuliriza ebigambo bino badde simanyi kiriwa mulago nepeke ya panado teriyo abagamba nti bagenda okutulongoseza eggwanga bagenda kulinyaga muki bunyazi mudwaliro buli musawu kyakutuukako akugamba genda ogule ki eddagala ne gloves z'omusawu zayambala akukoleko nakyo ki osasula sente dokita bw'ayogera nti tuli mu buwambe olowooza musobola okumanya obuwambe bwe tugira ki bwe tulimu musaana okusutuka wansi wadde muweereza wange ono agambye talina ludda naye tetuyinza kuwagira mbeera embi okugenda mu maaso mu ggwanga nga tulaba okubaawo ekikolebwa balabye abantu b'e Sudaani basutukidde wamu egugudo bagamba nti ekimala kikola ki wansi kubalire eggwanga lyammwe kubanga bano ababbi abajja bajja kutunyaga kutumalawo okutuusaanyaawo kati nno ogwo gubadde gukyali gutyo ye musajja mukulu amanyikiddwa nga Honorable Kabanda Daudi David ono nno ye muwandiisi oba ssaabawandiisi w'ekisinde kya PLU avuddeyo n'ategeeza nti NUP ababaka be yaleeta bikongoliro byagenda mu maaso n'okusuula ababaka baabwe kyova olaba mweraliikirivu nnyo nti oba oliawo ekikongoliro kya NUP kyandigenda mu maaso n'okusuula Mathias Impuuga Nsamba. Omukulu yagamba nti ate gwe oba oliawo osaaga nti n'ekikongoliro kisuula piki kituufu ebikongoliro byajja ne bisuula wano abantu baffe ekikongoliro ne kikuba piki wansi noga nti ki ekigisudde nti alinye ku kikongoliro gwe genda olaba Meri
kikongoliro kyamusuula nogeka kati ebikongoliro bigenda kusuula bampuuga ate okay nkitegedde segona babagenda batega ebikongoliro bibakuba ekigo kubanga bagamba twakoye bano bamusiba mataayi bani bano banayo lolo ovulo bano bagundi bano kati nono bagenda mutega ekikongoliro kugamba olaba ng'ebyobufuzi byaffe tuli mu kubyonoona tujjawo abensa kakati omuliro ogugenze maaso n'okubeera ng'ate gunyooka Honorable Goreti Namuga ayambalaganye ne musajja mukulu amanyikiddwa nga Mabikke mu studio ng'ono nno agenda maaso n'okubeera nga ayisa maaso mu Joel Ssenyonyi leader of opposition nga kwoteeka ne president w'ekibiina n'abo abali ku ludda oluvuganya oba oliawo abakkiriziganya ne Ssenyonyi ng'agamba nti budget gye baakoze alternative budget byakisiru mpaawo na kimu kirimu ulirize ebigambo bino naye nenjagala omwongo okwongera omusamayi Mabikke aveemu kali kasaagala nupu kuba kati syndrome eggundi ekyo kyekimutawanya that syndrome of nupu nyina kuwakanya byekoze kati kamutawanya era bwagala extensively tabakyogeddeko extensively so nako nsabaka kuveemu osobole nsabaka kuveemu osobole okukola ki okulaba ensonga nga bw'olina ziraba muwadde for priority areas nezimusomera kati woba no zikusomedde samade no be a gentleman be a gentleman kakati yawo nno ebyo nno bigenze maaso n'okubeera nga bijja omubaka Goreti Namuga mu mbeera n'amutabukira Mabikke nsaba no be a gentleman Mabikke be a gentleman please right byebimutawanya kubanga ndi ku issues issue Namuga kati Mabikke kino njagala okutegeeza nkugambye that is not wolokoso kubanga oyogedde mukama wote mbwamwe mbuza wolokoso kudda wano kutandikagenda propaganda nkugambye page 18 that is a summary of a document that has given you no Mabikke kino nkikutegeeza mukakane ebiwawaatiro omanye Mabikke nti bakyusa loopu Ssenyonyi yeroopu Honorable Mpuuga twamusavinga nga loopu kati akyali mukali ojjukira nga ne gundi yeropu kati njagala okutegeeza kifuna okuva n'olwaleero Honorable Kyagulanyi ye president wa NUP oba tonnakikkiriza era document eno y'abannayuganda you inclusive kakati toddanga mukuwakana for the sake na Ssenyonyi akoze nnyo kyekitawanya Mabikke nkugambye kyekikutawanya that is why you are commenting for the sake nkugambye samare genda osome ekitabo genda osome spare time and read nkugambye it's full of nothing don't comment about it because you don't know twala obudde osome kati yo Honorable Zake Francis Butebi afuddeyo n'agenda maaso n'okubeera ng'ategeeza inti Mathias Mpuuga Nsamba munywanyi oyo finito yaggwaddanga Alex Waiso bwe yagamba n'agamba mulekerawo okubabuuzanga ku bibuuzo ebyekwasa ku Mpuuga kubanga oyo nno olugero lukadde era terukyetaagisa na kubeera ng'oba oliawo baddamu kulunyumyako oba kulwogerako nga bo benefit eziva mu parliament eza commissioner bwe Mpuuga ani azirya oli azibba bubbi kati oli akyali mubbi kati ye mubbi obubbi bwakyabutwala mu maaso we don't need even to discuss him. He's in past tense. Yagwa. Alex Waiso mufumbiru yagamba uyo finito. We have better things to discuss. Better. Tuine ebitutwala mu maaso tuine omulimu omunene gwa Uganda. Ye kayogere kuba kati ffe tulina kwogerwa kati bw'otayogera ku ffe. Utayogera ku president Kyagulanyi Center mwasuza Museveni ne mutabani we nga tebeebase nga bakukunadde nga lumwende mu kibukata mu ngeri y'emu Zake Francis Butebi agamba nti singa government ya Kyagulanyi badde mu buyinza bannansi bandiyagadde nnyo kuba budget yaabwe yandibadde ya billions 50 kyokka ate nga kakati bwe twogerera eya kuno gye bafulumizza eri eyo mu billions ezisoba mu 7 bibino ebigambo bya Zake nga akuba ebituli mu mbalirira ya government eno omuli okusaasaanya ensimbi y'omusolo mu ngeri ey'ekyeyononekere kimpe nkikube singa president waffe Kyagulanyi yalangirirwa budget y'omwaka guno yandibadde ya trillions 5.6
si 7 kuba zino endala zonna it's called wasteful expenditure. Bano mukimanyi ye buli kiseera gundi State House Office of the President yo buli kiseera ebeeno na trillions of money each and every time every supplementaries ne muziba honorable biziba zaatwalibwa dda. Nze kugambe mu parliament eyo tewaliwo lunaku lwali lukeddeko bwe luti nga waliwo sanction nga tewaliwo proposal to borrow. Every time we are borrowing money and parliament is approving it approves because it must do so, reason being that money was already borrowed. Family mubweti tata mama n'omutabani ne kojja ne basenga ne bagenda ne batukikiriranga Uganda ne beewola sente za tulumala okuziwanaga tufudde ffe tulina tuteeka mu nkola amateeka gano nga bajja mu parliament nga badduka nga bafunayo akagologosi kabwe ke baleeta nga kajja kabisoma n'omala obigaana wali eri emiggo gye bakubira mu parliament. Nze kyenfunyeko waliwo nze nkitegeera ng'emmwanyi yaffe baateekawo dda enteekateeka okulaba nga kampani baazimba dda gwekime bajja okuyisa etteeka ly'emmwanyi ng'olwedde baazimba dda bi industries entungame birina okuba nga bikola ku mmwanyi ezo nga be balina monopoly nga babikola dda babiteekawo dda naye nga balina okuteekawo etteeka okulaba nga batuukiriza ekyo kye baatandika dda okukola okuteeka mu nkola. Kati yenkola y'emu gye bakolamu buli kintu kyonna tina zino ssente bagenda ozisaba nga baatandika dda oziteeka mu nkola. Mwami Museveni already ye yatandika dda campaign. Kakati nno ebyo nga tubitaddeawo ku mabbali ye munna Kawempe yamanyikiddwa nga Umaru Magala munnakibiina kya National Unity Platform yavaayoko mu kamyufu ka NUP ne yeesimbawo ku kifo ky'omubaka akiikirira wabula yali namba 2 era nga yatwala kaadi ya Elias Luyimbaze Nalukoola. Kakati avuddeyo ne yeesowolayo genda maaso n'okubeera nga ate oba oliawo avaayo ku kifo ky'obwammeeya bwa Kawempe mu kalulu ke tugenda mu 2026. Ebyo nno Umaru Magala wetwogerera ebigambo bibino byayogera biwanvuko wabula agenda kubeera nga asinkana embiranyi wakati we ne musajja mukulu wamanyikiddwa nga Honorable Latifu Sebagala nga y'omu ku abo abaasooka okwesowolayo nga beetaaga kaadi y'ekibiina kino ku kifo ky'okubeera mmeeya wa Kawempe Division. Mukimanyi bulungi nnyo nti abantu b'e Kawempe beetaaga era bwe nzize okukola tulabye baganda baffe babaddewo basaabuze myaka 2 naye beetaagamu abantu b'e Kawempe beetaaga omukulembeze envumulo beetaaga feesi empya obuweereza bwabwe era balina bye balaba ebitateredde nga balowooza nti omukungu omuto oba feesi empya esobola okubitereeza. Tuli ku BTN Media Beyond the Newsroom endowooza eyo kintu kikulu nnyo bw'oba ogitadde mu comment section. Ayagala olanga naffe simu zaffe weziyo gyagenda maaso n'otunoonyeeko tusobole okuwasaganya ate business butereevu nnyo nnyini ddala. Munzikirize banywanyi mbateere wano ate tusinkane mu mboozi endala mpitirivu ze ngenda maaso n'okuba nga munywanyi nkuleetera. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.